tutandika butandisi Nansawudu Entertainment ikyali ntandikwa era tugende maaso mpolampola saagala sawulidde sategedde songa Jamada Kafelo film eno filimu ya Jamada tugenda kusinkana na Kubulwa Rita onajja kuweereza nga Florence ate nga ne Kigumya Esther ne kusikodeni kwali Kafelo Jamada nga akuzanyira nga Kagwa Namatarania ne Nyondo nga Flavia Tosuma Jageni Pa nga akuweereza nga Akram Tina Bukenya Robert nga Sam era nga nena Kalyango Olivia nga akuzanyira nga Sanyu Abdul Aziz Kasujja nga Kibuuka so nga tulina kwagala Prose nga Pamela Tosubwa Mutegombwa Sula entandikwa Senyonjo Jan Peace ate Kibuuka Stephen entandikwa Mama Kagwa entandikwa tugende maaso na Nyonjo Sharifa babiri Aneti ndika Sekibote ekitundu ekisooka ekya firimu eno Sekibote entandikwa kakatandika budde bwa kiro wala makamu tutandikira gaagano kiro biseera biba byakuwujjala Kafero Jamada iskudeni player ikyali ntandikwa era tugende maaso Kigumya Esther ye continue yakoze continuity Rania Namata na Nyondo welfare kakati bannaffe bagudde ekikowukowu Kabali Jageni Pa original score Kabali Jageni Pa atenga mizanyo wa filimu eno kwali nnyo ku screen Bukenya Robert ye project manager kale nagamba katubalengedde bannaffe badde bawujjadde naye ate ogenda okuddako maka amalala gaagano ate yo teri kuwujjala waliyo kusindoma busindomi naye Kagwa yagudde ddagwa guno gusajja gwe kiki ubadde ki lwaki ofuluta fulusi kati nkola ekyo oyagala nkola eki budde bwakuwujjala ekyali ntaliba toyina tulofuna wositema mu kasunda ngeni oyogera ki ebyekisula ebyo oli wano emmese ekugezeeko gifulumya ebweru fulumya oba toyina kamasusu kagikuba wawondeka ekyali ntandikwa neba neegusajja gwe obudde buno obwettumbi ababbi balitwala ne TV mu nnyumba ate kyereka Katonda akikolanga kwe kagenderere ababbi nga babba nnyo ekiro nendoza kiva ku basajja beebaka ennyo mu nsi kuba ezo ssaawa ziba zakanyuga mitayimbwa n'ebirala naye ssebo myeyali eri yeebase kakano ssebo obuliri yabuvaamu okumanya oli omusajja muzibu nnyo yakwata kuba obuliri n'abufuluma tukyali ku ntandikwa yaayo era nga tugenda maaso mpolampola so nga sagadde akunyumireza banyumireza akano omwami kye yakola yasula mu ddiiro oluvannyuma omukyalo mutawaanya ennyo muzuukusa nga mbuuliranga emmese bwe zigezze ennyo wano mukazi wattu obusungu bwamukwata era ng'awulira ekizibu ky'otalabanga awulira obuzibu muli bubi nkene Mukama Katonda sebo yadduse mu kisenge gwa kino Panange webaka bakaki jeje kedde ne musajja gwe banno obudde bwakedde oli wano weefudde asuze mu ntebe kundimbuliribwo nondeka eri n'ensula bumuntu nga ndinzika kakati basajja banno bali eri baba balina ebalagani basajja mu maka gwe oli wano okeera bukezi kwe baka mu ntebe nga nembuliri wadduseyo nga toyina ebigendererwa ebyombuliri wabidduse so batugezeko kiro kyaleero kati ebyo byenkoyi ekyatandika butandisi mpulira bintuuse kakati ono omukazi wano bawulira balubalala ayokyanga paasi y'amanda abasajja basula batuuyana wadde buba bwampewo obunyogovu naye sebo bateeka ebbugumu mu buliri naye ono omwami Kagwa oluyingira obuliri nga buwola abeera muli akunadde nga mmonde mu kikata kale naye mwami wange lwaki wansala kino oli Sekibote ate nompasa lwaki tewambuulira nti tosobola Sekibote be bano abakangakanga n'alaga ndi ye wa hardware kumbe ate abawamenvu nnyo owulidde hardware ogisuubiramu emitayimbwa emigumu obulungi ogumya omusingi naye ono omwami buli wagezaako okuyingira amagye kalabe nga ab'amagye kuba abasaluti nnyo ate ye emikono ne giyiika saamanya oba banazabbuza omanyi bbuza oyo kintu kirala nnyo erinnya nga lyo owulira nga mitaana gye liririmu
owulidde abasajja abasinga ofuuka abasajja baba balungira mu kyogero ono talina amuwadde kawaaka konna omukazi yayomba omusajja omujja ewaabwe n'amuleeta bannaye n'abakyala ŋŋamba abaami ekireese abakazi mu maka bano kubatuntuza sigamba migo wabula waliwo entuntuza ey'okufaayo kati omwami ono talina lugono kali nga mugamba manyi toyomba mbadde njagala obeeko kye tukolawo ndabe ate engeri gye tulaba mpa omukisa munange wetegekera kakati yamugamba niomanyi tukigendeko kono nisoko mpemu eddakiika amala ssebo kwetegeka bw'anaaba anaakanyuga ebikola soka olindeko tuyomba kamale okuba manye engeri gye bagira okuyingira amagye ayagala ayingira amagye saluti talina amuwadde eya kopolo ali awo kintu kino buli wenyombesa ate obusungu bweyongerayo amwambalira obugoye kuba n'engoye zino bannaye abakyala bazigulira baami mpitaako kati byampaka kifunga londeka naawe ojja kwongerayo obusungu obusungu ojja bwongera ndeka naawe olaba mbusonda kyebuzaabuza mulimu abasajja abatawena kaakati no gwa ku mayanja steve ojja kakasa sajja muzibu nnyo kanyugira amafunfugu nga magumu okamala atuddako eno ge maka amala ge twalengedde ye mwana mulenzi ono Abdulaziz Kasujja era omukyala amuzuukusa wanje anaza morning glory ono y'amaanyi alina abakazi abafumbo bwasula n'omusajja takkiriza keera ku makyanga ayinamu amaanyi tusabe aye tusabe kinaawe tunasaba bulema buli wamu wakola namne tulina okwebaza Katonda ate obusungu bwabe nga abukukuumira be basajja abawa abakyala baabwe essanyu era omukyala akeera n'amusabira tamuni Katonda enkuumira omuntu wange obusungu bw'alina bubeere bwatumbiza era neera kale nno abe nga abugaba wano wokka tabugabaako ebbali owulira esaala eyakyayagalize omunkuumire munnange obutamutoolako wadde obwakanyama kamiina tugenda maaso nga munange yitawo tugende nkunazeeko omanyi abakyala bano batwala nnyo babba baabwe ndi be ba first born omanyi lwaki kiba kisajja kikulu naye tekyanyumirwa nnyo nga bakinaza mu buto kati omukyala oba olina okunaza balo bane yakyala mutunaazeeko namwe n'amutwala amunaazeeko wangi nani nsanyusa okusanga ssanyu naye ovaawa obedda nkuba ku ssimu yo teriiko bambi Sam tusonyiwa esimu nagirese waka naye obadde ogamba okimanyidde ddala bulungi sisobola kuva waka nengenda mu ofiisi n'entereerayo nga simaze kuwuliza simanyi bwe wasuze ekyo kye bayita omukwano kakano ssebo Saamu alina omuntu we kati n'omuntu wa Saamu ono nga ningamugamba nti Saamu naye balwaki nkuloota nnyo ng'ombeddye banaye Saamu ng'oli kanyama oli achulisi omanyi achulisi ye kanyama asinga kati nange ngenda kulaga yegwe queen of the park yangu tulabe saagala muntu kuloota nesituukiriza kirooto be basajja abazzaamu amaanyi ago saamulengera bwatuukiriza ekirooto ky'omwana n'ow'obuwala ate Saamu buli bamugwa mu kafuba awulira ddala ng'ate eggulu ne we litabaayo erya Katonda kubanga ate lino ery'oku nsi alaba omuwala ono banange Saamu I do not want to exit your chest. Alo. Kahano oluvannyuma. Tulaba love connection. Sebo mbadde nsakubuzaako mukoba mulya. Lwaki ompita muko? Anteka ku sowani. Obeera ompita ayita muko. Toyina kyolagawo bamukodda babanga bantu bagabi.
omanyi bw'oba olina omuwala gw'oyagala ng'omwagala osooka kulabika ne mwannyina kyovula owassa omukazi oba wasinza famire namba ensibuko y'obwavu namba emu omanyi bagamba nti omuntu kati olwamuwa omutwalo ssebo nakkiriza omuyitamuko naye abadde ayombye mwanyo kansanyusa nnyo ze nseesaamu muko era ono yalagira ddala obukubandi omukwano gwonna guli talatibu ye yayiwawo amanda awo nkulabye oli muko ekyamuko muyite bali bamuko baba muko kitegeeza nkoko baba basazeeko busazi kati buli womusanga muko muwe enkoko abako nkoko owulidde so oba toyina kyomuwadde oba toyina kyofuuka muko kakati no tukwate kubo tukomawo ewamana mulenzi Abdul Aziz Kasujja kugambye amaka goono tulabaga okutereera okw'emirembe butereevu obuli wali kyala akakyaya akaleetera mu bugoye buli obutangaalo omanye obugoye obwobutangaalo obwo omusajja kaga omutengulira ddala emmeema obutayuga n'amaaso obutagakanula nnyo bweru gy'aba alaze naye abakyala n'oweereza balo kyayi ng'oli mu ggomesi kyayi okutali bulubandi ne wegiba miwogo ennyambala ekyo kikolanga ekisavuwaza embeera so mwambalire abe nga kakyaya akanywa nga wajjukira akaleese ye mwana muwala wuuyo manyi n'omukwano guno n'obanka nga bannawe oli mukaddiwa naye abaana b'obola bali myaka 25 awo naye ng'atunulanga jjajja w'abaasooka so omukwano guno nakyo kizigo kirala ekinyiriza omuntu waliwo omuntu embeera okulabika nti omukwano mu maka temuli nawaba yeesiize kizigo nga buli wasiga ekizigo embalabe zongera kola ki zongera kunyirira anyiriza mbalabe naye ng'omukwano oguli maka muno tulengera omukyala omusabi ate yensibuko obugagga bw'omwami naye kyabakyala abasinga tebakimanye kale no mwana mulenzi ono kyasinga okwagala ku mukyala kumulabirira kumusabira kankuliise nako nagambye abaami be ba first born naye abakyala abasinga abaami mubafuula last born gw'osembayo okulowoozaako akagaati ako naye kaba tekaliiko bigendererwa tebikaliiko biwerekera naye nga mukaliira mukwano era munyirira naye wabaawo akagaati koolya ku lw'okuba akakuwadde oli akakuwanyeeze ne kakununa amazzi mu ne gakugwa mu mubiri n'obeera dehydrated kati omukwano weeguli ye mwana mulenzi ono Aziz Kasujja kaakati no mu kuvaako eyo waliwo omwami abaafuluma gano maka mukyala bw'ayingira emirembe gikyuse nnyo kino ensi kyeyita okwonooneka mukyala ovaawa omanyi nti bw'entambula ogenda okukola kati kyakulabira ddala nnyaba otambula butambuzi olinga embaga ebagamba eyakomba mu bigere owulidde naye weerabira nti omwami waba yakuwasa n'akussa ewaka naye oba olina woolaga omusajja omugangenze wano gwe nze tombulira bizibu byo okubanga nina wendaga nenkulinda osooka ogalala oŋŋamba egenda wali ente gye bagamba batyo ente yente gye batwala ku mazzi ng'eneenywa ente gye batwala ku muddo ng'eneerya ate gwe musajja gwe weegendereze n'okwagala nakuyamba buyambi we nawe n'otunulanga kitange n'okusinga nawo naye olabira ddala nze okusula mu maka go sina kyenkuyamba n'okuba ndi nkuyita bampita mukyala wo abasajja bali eri abalabika okuba ab'emyaka gyange ekyokunenya tunulira wagenzi wamandasa akunkubira kasi musajja watu yakkakana nkini kaakati nsaba kunsonyiwa bw'obanga ogende wammwe n'otambulira nti ogenze wammwe maama nojja nenkugambako munnange nkoze bubi munnange ggulawo kenfuluma okugenda okukola nga bw'oyengerayo na gye wasuze gwamanye sebo toddamu kulabika nti onnenya nze mpa n'ebisumuluzo kireega enkanyanya nange ate naddamu okwogera ate weogendereze ng'oyogera abakazi bafuuka balubalala mwene edduniya ekiki kakano mukuva eyo omanyi it is a love connection film bagiyita sekibotte it is a love connection kadi waliwo love econnectinga wano kale amazima simumanyi kakati ono ng'amugamba ni omanyi kubeera singa taliyo tebandinza disani labayo ono yambuuza naye oyina kitaawo ngeni simumanyi ngeni gwatamanyi kitaawo bw'ovaawo ngo ng'ambo oyagala kuwasa kakati nze mpeera ata n'omukazi mu maka aba gwe nnaawasa nga simayina gye yava nkole ntya kyangu gwe genda onoonye kitaawe singa onaakikola mu bwangu n'omuzuula nga sinnafuna mulala kusanga nnaakudde abo be basajja b'ennaku zino nabo bakaye bambirindako tonkwatako
tongubya oli muwala wa bisiraani wazaalibwa ekisiraani maama obadde okimanyi n'obutaba na famire nakyo kisiraani kirala akiŋŋambye yawulira ng'ayina kiro ntono kati si adde ayinawo ez'okubalirira kiro zakubalira ku nnyama Robert gwe nnyabo saba omanya ogendera tolesa sente z'akameeza njala leero nziradde mu kisenge kennemo zisangayo bw'aba abanjeza okameeza abanga wa military naye omusajja omubuuzaako gye yasuze imagine tugenda maaso ogenda kumimu katuddako ewamasanda omwana tumufunye embuuza masanda bagenda mu kisenge babenga ababaako engeri gyayingira amagye masanda obusungu bwagaana kimala omukyala ali mu kuyomba nawayombye nkitegedde naye ekintu kino lumu kiba kyetakukwata mpola bannange nno abantu baba n'ebizibu omukazi naye atabigula mu society tayagalikika naye n'omusajja ebintu bino atayingira adiweya naye munange tawangalikika naye mwana amwagala nangi kyenaba okusanga amaka agasinga ng'omukazi yabanja omusajja yabanja omwana naye gano amaka agamutako ono kagwa ebintu bye kati waliwo eyajja galingaba ayingira agenda okudda bino tojja bisobola genda okola emirimu gyo kumbadde nseba bawo obuzibu obwogera ne tubugonjoola nkoka nkubulira amazima tugenda mu maaso nabuliwo tewali buzibu okakasa kati famire eno erina ebizibu byotalabanga sandra mpaamu ekitiibwa ng'omusajja mu maka gano omukyala ayomba buyombi oli musajja sebo nawe oli musajja oli ssekibotte tebamulabanga musajja kubanga tayingira mitayimbwa nkuwayiriza baabo banyonyole ki kati ng'amugandisa okonyonyole mukoddomi woono munye omusajja bw'abeera noono nno muganda w'omukyala kakati nno bw'onooyeruka ng'amugamba ni gwe ddugalirira liyeruukirira okimanyi bulungi nti njagala mwana nagyolaga ate leero togenda kukola mpozi ng'olina kyokozeewo kati mulamu wejjukira naye obwedda alina gy'alaze alina gye yalaze kwegamba yakakomawo kuba naye asula alina baluuta basaamu basamwiri era ne muko kyokka muko abeera wono era babeera bonna ne mu baaba mukulu ono naye baaba mukulu amaka gaalimu ali ku kyokya wakati okuba ne bbaawe talina magye gayingira gendayo njagala mwana leero kati ng'amugamba ebyokukola byerabire nkwegayiridde nsonyiwa kaŋŋende nkole nadda nga nfunyemu kutwanyi nabujjawa sandra ngenda bujjawo bannange lwaki ogira bw'otyo ate buli wonkanga amaanyi geeyongerayo leero nno njagala mwana ogezeeko ogaana okola otya ogenda kuyingira eddwaniro kutonsiruwalirako mbaogenda bamuyita kigumya esitoligino nemuzi onkubira bwereere byandema bambi sibisobola omulengera bw'atunulanga obunafu baagala maanyi atunulanga obunafu omusajja amutabukidde nagambye zigenda mu Jamada Film Production era ogenda bulungi okuzaipa wali eri ku Energy Center shop number 2 olina okuleka ndi osubula firimu eno kizibu kiki nkugana nange kenyini sibitegeera kakati ogenda okuddako eri abaagalana baabano kasa bakyala bwe bati ono agamba nti alina ekizibu abibulirako mukwano gomanye emikwano gino oluusi gifuuka eŋŋanda n'ogibulira ku bizibu beera n'obaako engeri gye weetaasa oba ne gikuwa ku magezi kati mukazi wattu ono alina ekizibu buli waageza kulekani afuna omusajja asula lunaku lumu tadda ekyo kye bayita okuba ndi bafuuse baddokita abasajja bafuuka bakebezi kati okuba n'omusajja ng'owulira omuko kati ate ono alina ekizibu kimu abasajja abajja mu nnyumba ewuwe tebaagala fuluma simanyi olengera ebizibu ebiruma abantu kyova olaba ensi nzibu yakutegeera waliwo akoyo abasajja okuba ndi bamwagalako tebagenda ate waliwo ye abanoonyi amwagalako omu yakola ki yatadda eri kukyala wange balime kukyalo kate gwe kikwasa nnaku owulira bannange mawulira mugeka ku kizibu ekyo leka naawe kati nga maama wange anzaala mutandika ntya maama wange yakeera enkyana nzaala nga mugamba nti maama nina ekizibu ekiti ne bwekigola bakisoboka wofunidde obufumu obugamba nze mukwano gwo naye ate maama we ebyaffe wano byanjawulo kuba gwoli mukwano gwange ate tuli mu sayizi y'emu kyolina okujjukira nti omwana omuwala asera na nnyina emyaka gy'amu kakati nno amagezi ge yamuwa ng'amugamba ni walwawo ate gitali gyange ng'amugamba ni okitegeera
ebiseera bisinga ebizibu ebiruma abaana b'obuwala ensangi zino biba biva mabega mu bakadde baabwe oba abo abajjajja bwe babasooka. Yensonga lwaki omuntu we yafunanga obuzima wamugaddako mu kyalo ogende wajjajja ekituumisaayo wajjajja eyo gy'ojja amagezi oba okumanya, eyo gy'olaga n'ofunayo okumanya, gy'ojja okumanya oba gy'ogenda okumanya. Kati yamugamba olina kudda eri nnyoko maama akakulera. Olwaliro obuzibu obukuluma buyinza okuba bwava ku ngozi, ate engozi eba ya maama kwegamba yagikozesa okulera ezzadde. Munnange ng'amuwa amagezi anoonye engeri gy'ayinza otandika embeera eno okugiwona. Ebintu ebisinga obimpa. Musajja wattu yakwata kubo n'afuluma era nga yeebuuza ekyokola kye kiriwa. Amaka yagazimba, moroka ayina, emmere balya, sukaali bamunywa, amata weegali, naye ate ekizibu ekisinga obungi kwe kulabika nga omwana abuze. Naye omwana abula. Abasajja abasinga oba osanga omusajja kale nga ayingira amagye era nga yeekalakaasa bulungi ati naaba nga asobola okuba nga yeesimbye ng'omusirikale ati. Naye ate ono waliwo ekiganye n'okusituka obusitusi yekakaba okwegaganula abeeko engeri gya nkoze ntya. Mukama Katonda buli kimu ekimpadde, essente nziraba ezimuliwo benna era tulaba tetuli bubi. Ne lwaki ekizibu ekyo mala nze nakugamba ebintu ebisinga bitulabanga ebyomugaso mu bulamu bwaffe ate bye bibeera ebintu ebitakola makulu mu bulamu bwaffe, ebintu ebitabeera birungi oba ebintu bye tusinga okwagala ennyo okutuba ku lusegere ate oyinza okwesanga nga bye bisaanidde okubanga situbyetaagirako ddala. Oluusi kye tuba twetaaga ennyo tukinoonyeze wala naye nga kituba kumpi. ayagala nnyo mukajo tayagala kuva kumpi waali bayina emirembe abo. Hano ogenda okudda wano wakusinza emirembe ku kyalo kuno n'oweewuwo. njagala olabe Shira balaba mayumba senga amayumba buli we tudda wonna ssebo bizibu bya mu maka. kiri munda. Ono alina bye yeesiimisa balwawo n'otuuka ku mirimu kirabika Kana mukwano gwe gubatta. Robert yagala kwewakana ku kyalo kuno wali wakusinza emirembe. Wulira Ne we bakuba kalulu we bati. Kuno ku kino ekyalo. Gwe kyemirembe wakiggala. Naye kankusabira ofune obufumbo. Robert. Awo olinga nkolimira. Si kolima nze nkusabira naawe ofune obufumbo. Olulimi lw'okozesa lwa kolima. Sikoli njagala olabe wefuna obufumbo naye nja kujjanga nkukyalira. Mbe n'emirembe egisinga ku gye. naye ku mirimu yennyini bannaffe gye bakolera abasinga balowooza ndi mukwano gwe gulisa abantu ewaka kumbe ebizibu by'amaanyi. Kati nga tukwata ekkubo nga tukomawo genda okudda ye run ya Namata Nnyondo akwata ekkubo afuluma ava waka sooka okwetegereza sibyewo bulungi ye naakeera kutambula naye omusajja agezezzaako mugambako musajja atubula ne ku mulimu bwe bamugamba nti ali bulungi beeyagala n'omukyala talabawo mirembe. Kati yakwata essimu Maama bw'abeera mu nju ne bba tebasanyuka bati webale kunsabira. kati ng'amugamba nti omanyi maama olutalo naluwonye Kakate nnume. Emboggole kati ng'amugamba nti embwa yamboggoledde embukate mulume kakano gwayita embwa ye mwami gwalina ewaka kulwokuba yamunenyezzaako obutasula waka n'ebiringa ebyo kati mbu yaboggodde nnyo era yagiyise n'embwa ebeefuuse embwa. niwe ngenza okukoma we waka bwenti. Kati ng'amugamba maama omanyi gye nasuze saasuze waka nasuze ewoli omulenzi munnange amanyi byonna ebinnuma alina omulenzi we amanyi okuba nga olubimbi ekwegamba kyekyo naye omusajja mukulu oli takyasobola kuleka ndi abaako byatuukiriza ng'ebyomukyala kati alina ejjajja essanyu eno jjajjayo ssente. Nange sigenda kakkiriza. Tewankuza ng'oli single mother? Maama naawe wamma tewakkiriza kamanyiro ka taata. Ssebo yagaanye okumumanyiira era yeewaanira mu kintu kino eky'obutamanyiirwa. Abakazi bagambako oluusi bakitwala ng'akamanyiiro okuva ku basajja
naye ng'ate oluusi omusajja bw'aba akwagala aba ayagala naawe otuukirize ebyo ebyetaago bye nga ne bw'oyagala atuukirize ebyetaago byo webalebera ku sayidi yange nompa era agenda maaso n'okwewaana kulwokuba maama yagaana okumanyiirwa kitaawe yensonga lwaki maama amaka teyagabwangaaliramu aga taata w'omwana ono era n'akuza muwala we nga teri n'omu amuyambyeko yamukuza nga single mother ekyo kye bayita obutaagala kumanyiirwa omulala yinza okiyita empisa envundu kuba atagambwako batojja kuba maka ga musajja yenna era ojja kuba nga oli awo bwotyo gwe mulimu gwaffe ssebo kaakano tugenda okudda emusajja mukulu Samweri emirimu egyo tugikola tupangisa obutebe agenda maaso ali ku mirimu gye tufumba ku mikolo kaakano bapangisa obutebe bw'embaga nga n'abafumbi baffe bategeka emikolo bagitimba era bagenda maaso n'okuleka ne babaako engeri gye bayoyota ekifo ekinaabeeramu embaga timba batimbira ddala bulungi entimba yaffe njagala olabe eri actually sound system yaffe nnungi nnyo ali ku mirimu gye Saamu naye jjukira Saamu twamulabye omuwala naye gwayagala asula amuloota kuba ze nebigabanga agatuleti era buli kaseera abeera amulowoozaako generator yaffe ebeerawo ku stand by tukolera ddala bulungi efirimu eno tukyatandika ntandike twakutegeezezza mu nkola yaffe eyabba Uganda Build Uganda efirimu eno bw'oba ogitunda kakasani wonna w'ogiguze eriku kye bayita security device era kakasani ogijjamu betuufu ate okulabika nti ofuna buzibu ku yo kuba firimu ziriko amateeka agazifuga era omuntu yenna okubamu nga tukkiriziddwa oba nga tolina lukusa oba ogenda maaso n'okuzza omusango kale n'okwatibwa ojja kulabika nti oliyiririra ekyo ky'oba okoze oba okuvunaanibwa mu ngeri yonna amateeka nga yegagamba nkuwene ku namba kyenva kugamba eno ojja genda ku Jamada Video Productions oba Jamada Videography wali eri kwenaje center shop number B22 osubule firimu eno obungi bwonna bwe baweetaaze 0772 456 agenda maaso n'ogabayo namba ey'omulimu kakati bw'oba ate oyagadde okukuba ku Airtel ulira kyusa koodi era Airtel namba sigala ze zimu emirimu gyabwe eri 0701 ulira era 456 enamba eyo mugikubeko abanoonyi obwo abatimbi 5 tugenda maaso esebo kale sebo nasanyuka okulaba ali ku mirimu gye kale sebo mukama wange ye Samweri esebo ng'ayitawo baasi kaakano Abdulaziz ono yali mukwano gw'otalabanga kyana kye kimuzuukusa kyana kimunaaza kyana kimwambaza amaka agalimu essanyu nga lino n'okulabirira okuwa omwami essanyu n'ekitiibwa nkeni mukwano tutambula bulungi mune Mukama Katonda kuume banange kimulabirira mukwano ng'onsibudde bulala nsibula yerimu kawunguluze mbadde nkerabidde akafubako asula naye naye tamukuta awuliranga kyekyo bayi bebi enyirira yonna entambula okaada kwonna mukwano mwana mulenzi ono gy'ava okulabirirwa okuliwo efirimu yaffe egenda maaso manyi mama nsaba kunsonyiwa ate kiki kaakati omukyalo ono kye yakola bambi ng'akwata ekkubo nga kano ŋŋamba agenda wa maama we ate kati sayo alina ebizibu yakubidde nnyina essimu nga muganyagala kubuliramu ebizibu byange naye bwe yatuuka anawulira bizitoyeemu bikwasa ensonyi kati nga maama nyagala okubulira ebizibu naye ebizibu simanyi oba naasolo byatula yogera bantandikire wa maama njakikuba oluyi nno munange ondwisa nze nno osanze nina gyendaga eri nze n'abakyala abakula ku kyaki naye kasita mukkiri mbako ne bayingira mu ng'atandika okwogera kasita bakya timunaye maama abasajja baŋŋambako naye ate bwe tukugenda bwe bati okulaba bwe baalagira olumala okulabawo tebadda abaana olumala okugula bafunye open brackets tebadda bitandikamu simanyi maama kale ogenda omale kubinyumiza bakya obadde oyagala ogenda ebigambo mwekiti ekintu ekyo kibuulire abantu ebyalo byonna ojja otambulireyo ogenda obabuulira nga bw'olina ekizibu ekyo ekifiini bakyogera wangi
ekifiini kirumanga ekikwa kati ekikwa kiba kyanjawulo ku nkwa kuba enkwa eba yambwa kati ekifiini oba ekikwa kiruma empologoma empisi oba eŋŋamiya kiba kinene nnyo okuluma omuntu omwana alina ekifiini yakabirawo kati awo omusiru w'ekibuga akubuuza maama ekifiini kati kiri ludda amabeere aba mugongo olimu amagezi omwana ekifiini yakijjawo era ebifiini kirabika era babijja kuba maama bawe kuba bwe babayonsa kyova olanze saayonka sirina gatwala bifi abaana mulekerawo okuyonka ojja yonka ekifiini ebizibu kwe batudde ozanya n'okuzanya kakati maama nga maama yagasanyusa bakazi baabwe nange teyagenda maaso nakulabikani alonzalonza era kyeyakola nga bwakyafu kwe kulabikani yakwata muwala we balina n'amamotoka nagombu amuyiseewo alabe kikyayinza okukola nyige bali mwana ekifiini kirabika kimuluma nnyo ekifiini ge gasinga obugagga bwe bali kati waliwo gye balina okugenda okulabikani bajjanjaba ekifiini nedda ng'amuyisaawo naye ng'otambula bwotyo mwina amagulu gatambula muli bweru mwefudde babboola abantu temukyagala kwambala kuggumira lwaki n'ebifiini sibikuwala mpi bakyala mutuswazizza nnyo bannange oyagala ofumba emaka g'omusajja ng'obugoye oyambala butakutuuka oluusi ebimu sibibeera ddogo naye abantu endabika zaabwe n'embeera zibaleetera bifuula eddogo katuddako ewa mukyala kaggwa muto we yajja ono buli kaseera abeera n'ebirowoozo stress zimulinga stress aluma omutwe gw'olaba asiiba ku ddagala kyava ajja baba ekimanyi okoze bubi okuswaza mulamu mu maaso gaffe kati ng'asooka amubuulirira munaye muganda we okumuyita sekibodde nga muganda naye lwaki bbaawe omuyita sekibodde ng'eniga omanyi amazima badde amazima gaba mazima kati olwo anaaba ayisiddwa bubi gw'omanyi embeera gye ndi mu ggwe olowooza gw'oyinza okubeera mu mbeera gye ndi mu ggwe naawe n'otakalamuka olwo muswaziza kakyake mugambye mugambe sekibodde si kye sekibodde kyala baguma ani nga muga abakazi bagumira ebizibu bingi kazi bali mayu abakazi babeera mu mayumba omwo naye nga sibakayanira bwafwande yitirivu naye ekibafuula ekyo tolina kuleka ndi ate ekintu ng'ekyo otaama nnyo omanyi ekifuula ennyumba amaka njagala olabe wabula obufumbo ekibufuula obufumbo lugono omusajja atakola lugono mu maka obufumbo buba buweddewo genda neeri badde manyika neekasoola okwogera ebyamagezi bufumbo lugono ate njogera olugono gufira ku mugumba sajja atalina lugono atama ensonga ngeni ali olugono nalwo weruyitirira olungi abamu baddukayo kakani musajja mukulu kagwa kyeyakola nga akwata emmoloka balina yagivuga nno n'afuluma ekibuga era n'abaako waakola ki we yatuukira yagasanyusa bamuyita kafero jamada oligino names firimu nyingi zetumulabyemu nga girls about town bali mukuba nga bwakyafu abasajja baagala ki tumulaye mu firimu nyingi nga masanda n'endala nyingi eno yempya gy'alina bagiyita sekibotte mugyebale kakati omukyalo ono bw'akwata muwala we yamuleeta erudda nze munnaye siri jjajja nze yamuleeta bayinza omumuyambira muwala we naye tuba tuli awo ebizibu ebisinga ebyaluma nga abakazi edda kivule babanga mu masabo ogenda okwetegeza n'omwami azze kakati omusajja mukulu ng'amuwa akatebe era dde nnyo muli mutyese bulungi mwebala emirimu baabo ekale maama ekale maama kakati nkuyambye ntya munnange okunyamba azze emikono webuli alina obuzibu bwazze bamukolereko bwe kiba kizibu kyanje yogera ekizibu wano tubyogera ebizibu no ekyange wano saagala akiwulire waliwo akabonero akoogera entuumu y'ebigambo mumpe yakadaki kati ng'abagamba ne mmanyi malo musooke mulindeko kuba munnange omusajja kintu kikulu
kansooke njogere naye mmwe nammwe mbaddire genda okwetegereza muwala anyirira bw'ati ne bano babadde bazze kuyambibwa bizibu nga bingi bemulaba nga abanyirira baba n'ebizibu kyava jja somera baluwa mu baasa ere wuliriza nnyo tunulira ekimpisa muleega gwaleega embere beganye n'ogireega netereera mama nga tusanise kulaba maama nange ensanyusa obbasanga eradde maama eradde nnyo sibeta oliyo otya nno ndi bulungi maama wewale tusolera ku mwoyo bali batya mu kyalo gye bali balungi naye nze siri bulungi maama kiki oli mulwadde siri mulwadde naye ensonga endeese mu maka muno ye maama njagala kumanya wane wa mutabani wange kaakano nno maama Kaggwa yazze alabe ku baana ewaka we bali ewa mutabani we Kaggwa zaawo naye mu kaseera kano maama yagenze okujja ng'alina ensonga enkulu emuleese alina ebintu byayagala atunuulire anga ki okunzaalira oyagala muzzukulu naye amaka ga mutabani we gabuzeemu okuba omuzzukulu nti abaako waaba gamba nabaana eyiyo wagigula kati omuwala yamugaanire gamba mutabani wo nga mutabani wange alina nabaanayo ekyo si bwe ntegeezezza otegeezezza ki wulira njagala muzzu kuno kubanja olaba lwakuba ebyomunyu ngeni maama munange simanyi wentandika kwogera bya mu nju naye mutabani wa amagye yagagoba mu nkambi tegakyakuyimirira omusajja talina lugono ate kyasobola kumanya nsonga za oŋŋamba kimbu ebyomu nju tebitotolwa abantu bonna ku kyalo baboogerako nti muzaala ekyo kyetaagisa kumala kwogera bakimanye ndi muli bagumba oba gwe mugumba tubuulire wajja kulya ene mwagikwepisa emmere gy'oledda mu mimule Gabrezi Matama enalaba oluba lukulinga oluba maama oli ku mmere ya mwana wange olya olabika luusi tosiiba na kusiiba kirabe kitunulanga omukufu weekutire eri emmere y'omwana wange efirimu egenda mu maaso kale omanye ekintu ekyewuunyisa mukyala mukulu wuuno mukyala Roba naye bamuyita Namata Rani ya Nannyondo original names era nga tumulabe mu firimu nyingi eziwera kugamba nga Masanda kakati ajja atambula alabika alina appointment naye afunyemu disappointment hello kati nga takuba ssimu Akiram ng'akubira Akram naye akasente nga sikalabako ku ssimu mulire omukazi ono akubidde Akram amubuuza naye Akram wantuntuza luli naye ate sente mpulira zijjira ku nfudu naye ng'ate okuntuntuzaako luli kwali nga tekujja nnyo speed lwaki wonsubiza akasente tukamba olaba abakazi we bataamye ono yafuuka landiroodi ajja munkakuleetere mu kaveera saagala nze kummanyira nga ninga muganze tonsirwalirako okay kati sebo sikyayagala 3 kati mpereza 5 owulira nze kummanyira nze nina sente zange nsobola okujjamu olubutolo naawe ondesawo otya amaka gange ekiro kyonna nenkimala nga ndi ate nodda mu kuvevenga kakati n'okumanya ono omukazi muzibu Akiramu gwasula naye yamufunyisa olubuto amuge mpereze 3 nzijjemu olubutolo ate emala olujjamu nja lukwereza mu kaveera olulabeko zibu kyanga manyera yuguma gali yegeyege oli landiroodi kane tuddako ewakagwa ebizibu biri mu maka tulengera ebizibu bino ebibeera mu maka era buli maka alina ebizibu byagwo kati ewakagwa ye yagwa obugwi ali ku ttaka ati talina adda agenyenye oba okusituka kagwa mu gwi ebyo mugamba ndi endiga yamutomera ono yatomerwa buffalo nvubu wa butikitiki oli wa katikitiki wulira ekizibu katikitiki kamu bwe kati n'obutawera kakati afu ya katikitiki si kintu kyoyita ekyangu omanyi wali agenda neyekyanga nayingira ekisaawe pule nazambala omupiira ogenda ogusimula okugulu nekukutuka nekugwamu amaanyi akatikitiki kati is a katikitiki man and this gentleman as a katikitiki man now wants to prove himself by getting some abos bambi nazikira ogambye tayingira magye buli wagalula omuggo okola omuze okutuntuza omuggo ne gugwa yenze kitegeeza oli sekibotte kati oba tokyali wa katikitiki iwe fulu sekibotte in sight wano wootuuse
nze muleega ogenda kutereera kakati taata muleega ogenda kukwata emitwalo gyange 8 ulira ogimpe oliwo amasannyalaze ogenda kuleega solido 8 mitwalo si mingi olw'ensonga nti ngenda kukuteeka ku doozi ya akadomola onywa akadomola kati gwonoolaba tuuka woowulira ng'owoya kati bakuwa akadomola obulwadde bwo bwe bukuweesa eddagala obungi bwagwo waliwo wakadomola waliwo owa pipa naye nga kuleega njagala nkuleege naawe oba omuliro owulire nga baatule ku kyajinga buli kadde saagala nnyo obeere wa power bank njagala okyajinge lumu nga lwandasi gwojja okwesalira ekyo gw'omanya kuba nze gw'olaba ku kyokuleega ndi muzibu nnyo era nkwongera ne ku ki obwaguuga bino bagamba musimanya abakyala badduse boolekedde sudaani kuba abasudaani be bavuganya embalaasi kati wano mu kuleega system ono mukulu muleega ekyo kiveeko ngenda kussa kadomola kamu okyalinamu n'obukuba sipaaka nandibadde esikuwa naye kati ngenda kuwa eye lwaki toyinza kuŋŋamba nti ebbanga lyonna lyamaze ne muko leero lwakitegedde nti sekyo kaakani no bano bagenda maaso n'okuleka ndi bakola kibeeyisa banyumyamu tone ne mwannyina jjukira babeera wano ewa mukoddomi wabe balinga abaana abaliwo amaka gano sigaliimu mwana mwannyina bwe yalema okufuna olubuto kati ono ng'agamba naye ekituufu ekiyombya muganda waffe sikitegedde mu ddiiro ne mukoddomi kwenyane lwaki akimugamba kati okumulangira obwenkaniddeawo nga bulijjo basuula bonna lwaki teyandi bimulangidde mu kisenge ku myaka gy'omwana ono ekyo yakiraba oli ne waba ayina ekimubulako at least omwereyompeseza mu kisenge naye si kulabika nti ate mukola ebintu ebibaswaza omusajja akyali ewange takyaluka kaakani no bano obwenzi babwenyumiririzaamu nnyo gy'olindi balina gye babugabako diploma mu metron bwe yatukolamu ku ssomero kati bano baali ba mukwano nnyo abaana bo kaakani no mukyala Robert ekintu kyasinga okwenyumirizaamu nga tuli yagamba ni metron yatusomesa oba yali atukuuma mu siniyafo yatukola ekintu kakabindo nga kyenoonya ono ye ayina abasajja bayitirivu nnyo bamwagala okukamala kubanga ate ye teyakyalira nsiko naye yakyalira ogubira tunuulira mbatekula tafaali era kati ye yafuuka landiroodi bino ebyokukuula yabivaako kuba gw'okuula tomuddako kati kyakola abasajja abatika ayina tata y'abasajja buli lunaku akeera solooza kyakola saawulisiti y'ebizibu bw'aba akugamba ebizibu byolowooza nigwe omugwe gwayagala ekyo abakazi gwe mulembe gwe baliko era kyobula n'abasajja abagezi kati omukazi ajanagaana n'ekizibu kya mitwalo 10 muweeko 2 kuba waliwo abalala 5 abagenda okujjuliriza 8 guli sigenda gyesasulira wuuyo ontakyasasu agenda n'apangisa enju n'olowooza nigwe okisasula kumbe eri abalala 20 ennyumba bebeera yakakadde aba ayina miliyoni 2 buli mwezi bana akazi muli bagezi naye mbalayirira simuli waliwo naafa abeena balyebaza munna tewebaza ddagala kyogenda gwe kyoba olina okumanya tosuula doozi akadomola we kaggwera bwe kati njagala nkuze ku ndebe wooviira ku ndebe oba otaamanga buffalo oba eŋŋamiya owulidde baasi kale munnange firimu egenda maaso katwalidudda bajja biggwera kajambo laba gwe weeyita mwavu ng'ozaala bw'oyagalidde si makolina gani nga bagamba ni mumanyi aba ali awo essimu leero nkereyeemu sigenda kukola tannatuuka ku mulimu bonna mubagambi bajja kundabe yagenze mu lutabaalo ku mulimu teyatuuse kale mukama wange kira jangu kali ng'onayita agambye olaba omugaga agambye boosi tagenda kujja olwaleero ajja kubalaba ntya n'abakozi ero tebagenda kusasulwa lave muli bubi gyalina omukulu oyo bali baagalana Robert oyinza olowooza mirembe naye nga alina byagenza okukwasaganya wali gwe mpulidde ng'alina mu ttawulo kizibu
alabika agenze nakawa ku musolo. Yagenze nakawa ku musolo. Gwe mpulidde ng'ali mu nju ng'ali mu ttawulo. Awula ne kasajja kano kayinamu olugambo olw'ekisirwa ate. Yeesibye n'ettawulo. Kani nga mugani omuntu akubidde ku ssimu omanyi otya ani yeesibye ettawulo. Ng'eno engeri gy'addayogera abadde aweekeera. Kirabika olwaleero omukwano gwamunyumidde nnyo si waakujja. Balowooza ali mu mukwano kumba adaaga gwa mwana yagenze no na budomola buli bumupiipa. Musajja atuuyo ono. Alo maama. Kati nyina nga tamukubira essimu. Kali nga mugamba nvawuwo kati nva kuyomba. Mukazi yaŋŋambye mbu simanyi wagenze mbu simanyi tetutamuzaala ebizibu mbibuuze ggwe. Njagala mmanyi oba gw'otambula ne nabaana y'omwana wattu. Kunsiruwalirako. Amukubidde essimu n'akimugamba. Maama ayagala muzzukulu. Baana. Kakati Sam. Kati nga tujja tudde ewa Samwiri. Luno lugenda kubeerawo olutya nga tolulabirira. Kati omanye ekizibu ekiri ku mukyala Robert. Jambutufa ogwo akolamu ensobi. Noono naye ssebo. Ate esango yakanyugayo ennyondo. buli wiiki. Ono omukazi ssebo alina amagezi kati mwenna ajja n'abayitamu kawiiki kamu agenda bayitamu bw'ati. Ku makyaba na musajja mulala mutuntu no ekiro ate mwenna tabakkiriza kwambala gloves. Mulingi mugenda temuya gloves. Good enough. Kati okigamba ssebo mbukiri lubuto mbwera kanzikuwe. Ogenda kumpa sente meka? Emitwalo 10. Amwa sente za kulabirira lubuto. Ekyo takikkiriza. Kati ate lwaki ompa mitwalo 10? Yamugaine olubuto ngenda lujjamu. Jukira omukazi omufumbo akufunamu olubuto. Si kyangu olubuto olukuliza maka abasinga bazijjamu obutaleeta ndolooto. Maka eri gy'abeera. Kani nga mugasooka ogende. Kati yasooka n'amuwayo emitwalo 10 agende akole reservation. Sebo n'okujjamu olubuto bakikolera reservation. Wa mitwalo 5. Omusawo okola reservation yasabye 5. Naye olubuto balukolera bata reservation olujjamu. Bw'oba wali toyagala leeta sente lwaki wakkiriza ogenda mu ndiba leeta mangu. Simanyi olina z'osigaza. Neba ne Flavia tokyakuula. Oyimbula amanya ayimbula mayimbule. Takyakuula amanya ayimbula mayimbule. Ngeni ate nkusanga n'ez'okulujjamu. Ne Mukama Katonda kiki tuliko. Olubuto lukyusa. Kaisajja kyattu kiringa ekiroge mbw abakazi bakyuka nnyo nga bafunye embuto. Naye abakazi kaba luli bayoyanga bbumba na ttaka lya mmanju. Naye kati olubuto omwana we omukazi waafuna olubuto ayoya olubuto mwana ayagala kyapa we ayagala mwana ayagala mmotoka akoye boda mb'olubuto lwoyeza luli lwayoyanga bijanjalo ne woovu omubisi. Mbuto z'ennaku zino bazizaala nazo njaye nnyo. Kaakano mu kaseera kano tuddako ewa mukulu Abdul Aziz Kasujja. Ono ye mwami gwe twakalabye alinga alina emirembe n'omukyala. Bintu bye birikkiriya. Wuyo. Tokaaba nnyo naawe. Kale manyigire ebyo kasitoma gye tugenda okukola. Ngenda gikomera emitwalo 7. Kabada yo nakugulira amazima amatuufu yo ku 7. Sisobola kujjako yadde 10 ge mazima. Basiyita. Kale se tugenda mu maaso. Ali ku mulimu omwami. Kulika omwami kadomo. Kaakati eno yakatuuka. Biche. Dagala lyaki. Azze n'endomola. Ne basajja bano bagamba endasi bazinoonyeza mu budomola. Ava kunoonya ndasi. Endasi ng'era ziba zikyuma ng'endasi. Akadomola agenda okawunyako. Gasiya laba waayiwa endasi z'omusajja. Bannange. Eno ziba ziwunyanga omukojo wo. Kazi laba waayiwa endasi.
kyokka bulijjo yakeera okundeega bw'ayagala ndasi kate endasi ayenjiye bamuyita Jamada Kafeero original names katulabe gye bigwera ne mukazi ono bannange kata tunulidde kufaayo kwendaze mu kunoonya endasi kyanoonya lyessanyu nange leero saakoze ngende nnoonya endasi mbe nga muwe essanyu naye ate alaze tasiimye omukazi ono oba aliko ekizibu tugenda maaso kaka tuddako ewa Jagenipa alina wagenza okukyalako ngeni gwani ngeni munange mukadde nina ensonga zange omanyi ogenda okukyala wantu we batakumanyi kani nga munange kyemmanyi maama ne bazaala Flavia bamuzaala wano kati azze wa maama Flavia amugamba nti muwala wampisizza bulala asaba nnyo sente alinga kuuma alya sente nnyingi ayogera kino ayogera kiri mbu simanyi ali lubuto mbu simanyi sirulabirira abibulya maama Flavia yaani mukyala Lobba atabuse kate enjo agijjeko amabaati n'ayomba n'atabuka n'akyankala n'akaawa wuliriza n'atuuka n'okwogera mbu agenda kugyamu olubuto lwange kakati teebereza amazima amatuufu omuntu gwenda fuumanira nti ne bwe mba sirina waakiri neewola muwe sente asigale nga musanyufu nayogera ekintu ng'ekyo ekyokugyamu olubuto lwange mama era bye bindeese eno nze muloope amannya goggwane wulira firimu yiino oŋŋambye muwala wange gompangisiza ennyumba naye ate wasula tomanyiiwo nsonga ki mbu olubuto lwankyawa era yaŋŋamba muwemu akaseera bw'anaamala okuzaala ng'alyoka akomawo noga nti ayagala nnyo ssente era akupeeka sente ezo zakupeeka zaaki aŋŋamba musimanyi zakumulabirira n'olubuto n'okugendanga mu ddwaliro okunywa eddagala olubuto olwo lwana maama lwange okakasa nkakasa lwange ogenda n'opangisa sitoowa n'ogiteekamu ebintu byo ekiseera ne kituuka n'ogaana okusasula nannyini sitoowa osuubidde kukola ki terevu abankasuka bweru n'ebintu bya okiraba nga oli mbuzi nnyo watereka muwala wange ebintu n'ogaana okubirabirira kati muwala wange alina kukola ki olubuto olwo alina kulugyamu oli waggwanga kiggwe ndi muganda omuganda afaanananga ggwe omuganda yeyisa bw'atyo olaba ofuna obuvumu n'ofa kyofudde gyoyingira mu maka gange muwala wange yali akunyanjuliddeko yali akundaseeko nojjanga obuwala obusaati ojja owuba nnyini enkono gyoyingira mu maka gange ani yakulagira oyo maama Flavia muzibu nobu muwala wange wali omuguze wane wange tambula ogende kugambe fuluma yawulira ng'akoze mutaka ono omukazi yafuuka ekirala yenna ali eno bw'amala okukuula baakuula ng'atumya ebifi by'enkoko namba era tatandika kulya nga waliwo enkoko waliwo ekifi ekibulako mbwe yabawa eddagala yali metuloni yabawa ddagala zibu nnyo abasajja babaagala okukamala akati no y'abasajja abapanganga loole buli lunaku akeera kuyiwawo ekizibu buli omu amukubira essimu n'ekizibu kino mwenna ne muwaayo abakazi bano bagezi okimanyi nti ne batayagala kukola akeera ku makya ng'akimanyi nemba muwadde 5 abantu 4 kati aba yanona kyemakerere kusoma kufuna mirimu omwezi bamuwe 6 ayina abasajja 4 buli omu 5 webuba kizibu ennyumba mugisasula ate buli akisasula bamanya agisasula yekka ennyumba webeera ya mitwalo 6 ng'ayina abasajja be100 miliyoni 6 kakati teweegombanga mukazi nti ayina omukisa kubanga ayina emmotoka ey'ebbeeyi gy'avuga ey'emiliyoni 6 asobola zifuna mu lunaku lumu ayisaamu akabbo bakimagalo ate bagezi kati baanona digestible gye bakuulisa amannyo akunkumula makunkumule awalula mawalule tugenda maaso
ng'asooka azinyula enkoko. Omukazi ali enkoko namba bw'omuyita mmere gomanye ebizito by'aba yeetikka abamusituzi baaba enkoko agirya bwomu ne waalira makinga sure tewali anaamusabako bw'amaliriza ng'ayitawo. Firimu yaffe egenda maaso katulabe gye bigwera. Bannange munansonyiwa okusooka okubavaako ne kaakano lyaza oluvannyuma ndabye ono kyava ddira bano ng'amaze okuleka ndi yawa mutaka akadomola ne baana ayagala abe ng'abakolako bambi. kaakati mutawaana ki? obuzibu bwaffe bunene era ensonga ezo omwana wange ono yaba azikubuulira. Mwana wange kizibu ki? Saba obuzibu bwe nina bw'abasajja. Kasita omusajja mukkiriza n'ayingirako ewange bw'ati olufuluma tadda. Omwami ayingira ewo bw'afuluma tadda, ayingira bw'afuluma tadda. Kati ekyo kibaddewo ku baami nga bameka? Bondulundu. Owange omwana ayina ekyo. Aba olaba eriiso ly'omukulu omusawo naye yalaba ng'omuwala ono alina ekikwa. gwawo kitya? Kale ekikwa kiba kinene kuba ekikwa kiba kyambwa enkwe bayambwa naye ekikwa kiba kinene n'okusinga emmese kiba kwegamba kiyingirira pusi mu bwaguuga. Akomewo ng'anona eddagala naye kati gwe toddamu kujja naye. Ate lwaki? Anti kaakati engeri gye ngenda okumwambulula ekikwa nyinza okuba nga nkimwambulula ate gwe ne kikwambala. Kati ekikwa kiba kinaanuuka nga butidda kiba kyakusika nnyo. Kati bayinza oba kijja ku ono maama bamuwadde amagezi mu kuggyako omwana ekikwa talina kudda kuba tuba tulina okukireega. Kati ekikeejo ekikwa nga gye tukireega mukiyinza opasuka okugulu ne kutomera gwe ate yazaala omwana. Njagala olabe baagala banyweza ekikwa. Kaakati n'oli wa kikwa eno waliyo kaggwa yafiirwa mufiirwa. Musajja atunga jja njagala olabe lunaku lwamufukidde ekizibu bamuyita Kafero Jamada original names. Kagwa njagadde kyeyakolanga gye wa maama saagala bali mu nnyumba wabawulira ensonga. Kani ng'amugamba omanyi lwaki nkuyise wano ebweru? Nzizeewo ng'ensonga endeese eyo ya muzzukulu. Wulira maama leko ne muwala wange aŋŋambye nti gwe atayagala kuzaala. Nze gwe atayagala kuzaala Kaggwa mbulwaki talina kirala kyaŋŋambye. Juzi namukwata n'amakerenda ng'amira makerenda gaziiza okuzaala. Bw'ayakimanya oba kati yekubisa mpiso simanyi nti omulaba bw'ageze ennaku zino. Owulira omusajja ono obuzibu obuli maka bw'afuuse bwakuwayiriza buli akwata ku munne amuwayiriza kinene nga bw'asobola. Nze njagala ki? Muzzukulu. Tukiwemu obudde buliwo obudde bwako nga butuuse ajja kuzaala weewaawo empeka azimira n'ajja tuuka ekiseera naye zimutami. Naye kati tunaafiirako oyo olw'okuba amira amakerenda bwe gali mwonoona n'atazaalira ddala nga naawe obeererawo. Leka neekolemu omulimu maama. Gw'omanyi ky'ogenda okukola naye nga nze njagala muzzukulu. Wano otandikira ekitundu ekyokubiri. Tugenda bimanya mu kitundu ekyokubiri nagenda tengalo gy'eminza enkwereza kuva mu Means Productions omusuubuzi genda wali eri Energy Center shop number B22 akuume mwera mayumba tebalina n'amamotoka nagombu tebavuga beerabira amaanyi ge balina agag'okusanyusa nga bakyala baabwe ge gasinga obugagga bwe banoonya kuba ssekiboote taweebwa kitiibwa Neta teri mukyala alikuwa kitiibwa ng'oli ssekiboote no ssekiboote manya nti omuze gwo gufiira ku mugumba
n'ab'ensonga yakagwa bwe baginenyeza sandura no bangi tulaba mayumba balina sente bizibu kwe batudde agazimba bagalina naye agasanyusa bakazi baabwe tebalina famire yakagwe banjana mwana bafuna essanyu eryokulaba ku mwana naye obugagga bwakagwa temumuyamba jje nakufuna ku mwana laba gwe weeyita mwavu ng'ozaala bw'oyagalidde si makooli n'essanyu ery'omu maka osinga abagagga abamu nga kagwa kuba Ssekibodde yalimba maama we Ssekibodde manya nti omutego gufira ku mugumba